Olunaku olwajja obudde bwabadde bwa musana ogwaka nga bwe gukubakuba nga mwetobeseemu n'ekifu mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Tukwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde wano ku UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe. Olwaleero ku bifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku ssemazinga Africa biraga nga mu biseera eby'okumakya Sseruwandula Mpewo wano ku ddungu Sahara yabadde w'amaanyi ng'era asindika empewo ez'omukalwe nga zeetobeseemu n'ekifu nga zidda mu bitundu byaffe awamu ne kinoonansi awo ku Sseguyanja India naye eyabadde asinga okusika empeweevu ezandibadde zidda mu bitundu byaffe ng'era kyekyaleeteddewo embeera y'obudde ey'omukalwe mu biseera eby'okumakya we butuukidde mu biseera eby'olweggulo ng'omukuubo gw'enkuba gusinvudde okweyongerako mu masekkati aga ssemazinga Africa okusingira ddala mu Tanzania awamu n'obukwatagane bw'empewo empeweevu awamu n'ezo ez'omukalwe nga kye kireeteddewo embeera y'obudde ey'ekiddedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Katulabeko ate ebifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe era biraga nti biseera eby'okumakya ebitundu ebyo ebyevulunguludde ennyanja Nalubaale awamu n'ebizinga byabaddemu ekiddedde nga mwetobeseemu enkuba omwabadde n'okubwatuka okw'eggulu so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga byabaddemu omusana ogwaka nga bwe gukubakubamu nga mwetobeseemu n'ekifu. Mu biseera eby'olweggulo tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga bibaddemu n'omusana ogwaka nga bwe gukubakubamu so nga ate okusingira ddala mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe bibaddemu n'ekiddedde awamu n'olufuuyirize. Olw'embeera y'obudde esuubirwa kubeera etya olunaku olw'enkya ku makya. Tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu ebyo ebiri ku nnyanja Nalubaale awamu ne Kabaale gye tusuubira okufuna olufuuyirize. Ebitundu by'eggwanga ebisinga bisuubirwa okubeeramu omusana ogwaka nga bwe gukubakubamu ate ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga n'ebyo ebiri mu Karamojja omusana gusuubirwa okukeera okwememula. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga nga kw'otadde n'ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga so nga ate yo e Kabaale wasuubirwa okubeerayo enkuba omusuubirwa okubeera n'okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okulinnya okutuuka ku Celsius 31 mu bitundu ebyo ebiri e Karamojja ne mu bukiikakkono obw'eggwanga so nga ate ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga mwotwalidde n'ekibuga kyaffe Kampala temperature esuubira okutuuka ku Celsius 27. Yo mu nsozi ez'e Kabaale temperature esuubira okutuuka ku Celsius 24. Olw'ebitundu by'eggwanga ebisigadde temperature esuubirwa okubeera wakati wa Celsius 29 n'asatu. Ng'onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu ebyebunaayira omuli Africa nga Johannesburg, Nairobi ne Addis Ababa enkuba esuubirwa okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ate okweyongerayo mu kitundu ky'ensi ekiri mu bukiikaddyo mu Moscow obudde busuubirwa okubeera obw'ekizimezime. Yo mu London obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde ne temperature okutuuka ku Celsius 13 ate yo mu Washington basuubirwa okubeerayo omusana ogwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku Celsius 1. Mu Rio de Janeiro wasuubirwa okubeerayo enkuba era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 26. Weebale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisingako wano ku by'embeera y'obudde tutuukirire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe weeraba.